oba okyagala oba okikkiriza Namere ye takyaali level yaffe. Namere ow'emyaka 3 emabega ne Namere ow'omwaka guno we beesanga balwana. Kati okumuwalana, okumuvuma, okumuwemula tekiyamba. Tulina kumwekwatako bwekwasi. Tulina kumwegulako. Nze Junior ekirungi kye nnina manyi okwegula. Nze manyi okwegula. Bwe ndaba omuntu nga nsinga nga mwegulako nga tufuuka ba mikwano. Okitegedde ekintu ekyo. So Namere, congratulations. Speaker wa Parliament yabaddeyo, Anita Among. Ababaka ba Parliament bangi babaddeyo. Bayimbi, Catherine Ksasla, babloga babaddeyo, ba YouTuber babaddeyo, abe Masaka bazze mu bungi. So, congratulations Namere, my sister. Nze maze oba emyaka kati 2 nga sikubira kaso ku simu 2 years now. Ate ngera naye tankubira. Bwe twesanga nga twebuuza nti ejebale nga tukola ki? Nga tugenda buli omu ng'akola ebibi. Kati mikwano gye sirimu. Ndowooza mubuuze ku Ntambi, ku Shalumu, MC Meya, Sendi, ani awo omulala mukwano gwe. Nze sirimu munnange. Era olwaleero we bayita nti bakwano ba Kasuku baliwa. Nze sijja. Nze sirijja. I don't go. Go yafirwa jjajjaawe walaba njogera. Era bayita mikwano gye. Gwe Kasuku yafirwa jjajjaawe wandabako nga njogera. Bayita mikwano gye the friends. Ne bawa speech. Tambi n'ayogera. Shalumu n'ayogera. Nze saayogera. Omuzindaalo bagumbuusa ndowooza. Kale siriimu mu mikwano gye. Ndowooza waaba agamba bakwano be abasiyas. You should check out the following names. You can check out Sendi, Bat Badulu, MC Meya, Shalumu, Ntambi, Zubeda. Those are his friends. Those omu ku Bogo yabadde ayogerako. Kubanga era mu video yamaliriza agamba nti yamukubidde. Botu ya video Kasuku amaliriza agamba nti namukubira essimu. Kati nze maze emyaka 2 nga tankubira. Kati aba yankubira ddi. So I'm not the one. Muwayiriza nnyo abantu naye ku luno si yenze. Oba erinnya lyange mwagala nnyo diteeka buli we litajjira. But I should make that disclaimer. Mikwano gya Kasuku siriimu. I'm just his brother. Nze ndi muganda we just, but I'm not his friend. Okay? Everybody has his luck. Tubula abayimbi temwenkana. Omutonzi waffe yasalawo. Abantu bangi bayimbye ennyimba nnungi tezisala na mizigo gye basula. Ne Kenzo waba Katonda yamuteekako blessing. Nga Kenzo alina omukisa nti byayimba ensi ebyagala tomuwalana. President Museveni sente yaziwa Kenzo. Ne bw'ona yasama, ne bw'ona etuga, Museveni tagenda kyawa Kenzo. Nkikubuulirira wano. Era mumaze nnyo obudde bungi nga muvuma Kenzo. Mbalani bano ba YouTube embuto zibalinganga entaana. For them they think at one time the president will hate Kenzo. It will not happen. President Museveni ayina abantu bayagala olw'abataata baabwe. Kenzo tali wa President Museveni lwa music. Kyemwerabira. President Museveni tayagala Kenzo lwa music. Amwagala because of his dad, General Chief Ali. Kati waina amagezi ategeere. Woba oyina amagezi agatoola tegeera kye njogera. Kyoba
Nanze bwe nagenda okulaba president ekisozi yampita by my father's name. Kubonna be twagenda nabe ekisozi president Museveni ani gwe yayogera taata we mpaayo omu ng'oggyeko nze. Kubonna be twagenda nabe ekisozi okulaba president njagala ompeeyo omu gwe yayogera taata we. Bojja otegeera nti ebintu nga obiraba si we biri. The president recognized me by my father amumanyi because mwine entitlement ya man. Ziza Bafana, swallow your ego and your pride. Ogende wa Eddie Kenzo mugambe Eddie njagala sente. Muli banaku temwina njogera temwina mpisa. Kenzo si mutabani wo. Gudda walingo omaze okunwenjagayo n'olagira. Munjagala sente nga gwani gwe wazimuwa. Bwe mulemeddwa okola ku myaka gyammwe 5 nga mukyasabiriza gavumenti bayimbi mmwe musaana nakusiba. Ziza Bafana ku myaka gy'oyina singa okyasabiriza sente. Okuze nnyo okubeera mu ebyo. Abayimbi muswalengako. Kati omusajja Ziza Bafana yatandika okuyimba nga sinazaalibwa. Ngayina byebimba Bafana byaggwako. You didn't work for yourself. Don't blame Kenzo because it's you who never worked for yourself. Mupomene ebyo byaggwako. Bafana kkiriza. Times have changed. Naye oba oli mwavu ng'oli munaku ng'okyasabiriza obuyambi baako n'empisa. Bayimbi mwe mubeeko n'empisa abanaku. Kapito w'omwavu mpisa. Wano nalaba Chameleone ng'afukamidde wansi nga bamuwadde Range Rover. Chameleone yafukamye omugagga Emma ng'ensi eraba. Chameleone number 1 News East African finest. Joseph Mayanja narrowed down. Yebaza omugagga Emma wa PRU. Nga muwadde Range Rover. Chameleone n'akaba n'okkaaba. You can imagine. Gwe Ziza Bafana gwan. Who are you? Who are you? Kenzo ali ku biragiro byo. Okusinga okuvuma Kenzo nze katika mba w'amagezi. Noonya engeri gy'okwataganamu naye. Kati ye aliko. It's his time. It is his time to shine. Yes. Ate ekyo Katonda yaba yakikola. Buli omu alina obudde bwe kati buno bwa Kenzo kushayininga baddange mukikkirize. Nkimanyi kiruma. Abayimbi muyina ige y'ekisiru ate nga muli bannaku. N'obusanga buno buyimbi obusula mu apartment. Nze sigenda wa Kenzo. Nze gwani. If ministers go to him, who are you? Minister w'amateeka Nobert Mao yategeka olukuŋŋaana. The Minister of Justice in this country made a conference for Eddie Kenzo. Gwe muyimbi gwe gwan. Gwan. Kati no swallow your pride. Swallow your pride. Oba oli mwavu nga teweekolerera. It's not Kenzo's problem. Kenzo alina family ye alina abaana be. Tagenda kudda okwegoba n'abayimbi. Eyo iga abayimbi mujjajjire mu ddala. Kyekyabagobye wa Genosale. Nagenda nga mbasanga ku miryango. Joni yatuogerere mbogerereyo ki. Genosale musale yatuuka okungamba abantu abo mbakooye. Tebaba kubirako emigga ekaluma. Butaagala kukola. Sente nga bwe muzifuna munwa munjaga. Muli mu bamalaaya. Musicians. It is time to invest. Muyingire ebitongole mukole. Abayimbi abasoma get jobs in URA. Muyingire obutale. Obwa serebu kati butambula na sente. Bine bye serebu ebyedda mbunze sikola byagwako dda. Ne government yetuse nebako wage mazima mugisabiriza nnyo. Government so akugulira ndawea. Ekugulira nika. Abimbe bamwagala government ekugulira nika. Really? No, enough is enough. Get jobs. Get jobs. Abayimbi makerere nzigule. Gandi study. Bebe kulu ya dayali mukusoma. Kasali ni kusasira ali mukusoma ali ndeje. My sister full figure ya dayo nasoma ku umokati. Gwata yingira bitabo wabachi. Ola bebe kulu omugagga agenda nasoma.
mukyala wa bebe kulu Zuena ali Makerere asoma mwe muri yeyo mukyanu anjaga muri munyonyo muri bya nyanja abayimbe mugende musome. It's not too late to change a career. You can be a lawyer. Usosara kebye biviri nobye mwetaddemu mulinga abalalu nobisala ko bulungi nnyo nodda mu kibiina nosoma amateeka. Ono epass asoma nze mbasangayo because I'm also doing masters. Nange ni mukola masters mobs. Mbasangayo ono epass semusangayo mu kibiina. I find epass very busy studying. Gwe Ziza Bafana fees zani yaziria. Who ate your school fees? No, tell us. Ziza Bafana nga tonna blaminga Kenzo. Fees zani yaziria. Let us be serious. Who ate your school fees? Go about songera yeka. We arrest that one. Abantu bamugenda nyegira abantu for nothing. Ninga titubayina buzibu. Ani ali fees zo? When you thought into okuyimba mulimo because you are jobless, you lack what to do, so you learn to music. Get a career. You can be a doctor. Nze duni yensine bwegana nsinzira yo mu psychology wange nembulira abakadde ubaba atabufu bemitwe. I just get a nearby. Nze duni kati ebintu nebinemerera. Nga nkwata psychology wange nasoma ngafuna abatabufu bemitwe bali. Nga I get man. Kubala baba gendo okwetta nti onajja kwetta. Kizibu nnyo gende Nigeria notasanga nti omuyimbi wana Uganda omuyimbi abane manager nenga ate ya managing manager we. That's a problem. You are managing your managers. Manager unagato genda mukabala kali no genda. Kati abantu banajja batyo kulabanga buli kiseera bakulaba. Abayimbi temugwa mabala. No tukugenda mu bubala bweka wempe. Omaloko leso kuserena tujje tukulabe. Nga bakulabira ali ekawempe ku bwerere. No, be serious. Be serious. Nebuli bala omuyimbi no litabalamu ato yagala okuleso abantu bale bakibatalaba. Scarcity makes value. Abasobe economics mukimanyi. Ekintu ekibula kibadde value ya maani. Omuyimbi toyinza kubeera everywhere mu bala yegwe gye baziika yegwe ku nyimbe yegwe gye bayiriza nyimbe yegwe avuddemu olubuto yegwe kati okole concert tukulabire ki. Bye bya talutalo. Ebyo ebise kamilioni ebyo. Kamilioni agala imbe ku buli kabala, kamilioni agala imbe buli live band, kamilioni eri wamanyi nnyo. Natalabika. Ne kati ali everywhere. Because they don't have managers. O bebe kulu singa asoma online. Ne bebe kulu mbotudde mu kirasi n'abaana ba university. Ebyo you a star. Star somera bweru. Sita somera bweru kati obwana siga bebe kulu abana abo bosomye nabo bakebera ku maxes za course waka. Nga waliyo omwendo oguliyo. Nga kuliko ku paper yo si the lecturer after the exam. Bebe ogenda gamba ki. No, let us be serious. Bebe abana bosoma nabo ku mobs. Singa bagwa ku paper yo nga eriko si the lecturer. Kati ogena bagamba ki oyina kusomera bweru bebe kulu genda mu US osome to keep your information confidential. Fetwa somere Makerere na ene poto za physical security. So you cannot access my results like that. Poto yange ye Makerere eriko security eriko password. Otuko epye Bungereza not de Uganda mbwe kisumuzo kya toyi we wakire sete bakiraba. Ala nikuloze wali wakuloga. Mayinze mbyogera ne munyigira. Ala nikuloze otuko otye Bungereza not da. Mbokole YouTube. Ofune mu mmeka. We no see who's na kusaka kupapazi ngo see usolinga balugu. Ngane binari ya SB for kusinga okunyirira. Can you imagine? Akuloga gwe muvubuka gwali ku mapera wagulu. Ate munyoro. Akuloga si musawo muganda musawo munyoro. Mayenze mbyogera ne banyigira abana. Era Junior munyigire mbadde mu mpachi. Mubadde mu mpachi. Nze bakanyigira nze mu Uganda mu. Mulinga amatako. Aba YouTuber munyigire mubadde mu mpachi.
era mwina kundaba bulabi kwe bali nno kuno n'abagamba tebandaba ba YouTube mbalaba mu fake account bandaba kati sendi okola kiwano wagamba wanneetama jokinizi nkulaba kuuli olwo olubuto lugenya kasasiro w'ekiteezi naye kwe bali bandaba banyumirwa kati kwe bali banyumirwa nasanze Zubeda ewa Namere nabadde nyingira nga Zubeda naye ayingira namuyiseeko buyisi sina maanyi gabuuza bantu nasanze Zubeda wa Namere ne muyitako sina maanyi gabuuza bantu ndabeera n'okubuuza amate kuliko kusooka namuyiseeko buyisi ndowooza naye yanneetamwa Kasuku yagaye mbu mikwano gyalinamu abasiyazi Kasuku bwe yagambye nabiwulidde Kasuku yagambye atya nti mikwano gye mulimu abasiyazi ekirungi nze sikyali mukwano gwe mwandigambye nti nze naye nze sikyali mukwano gwa Kasuku mikwano gye siriimu navaamu dda jajjawe yafa mwanda banjogera yayita mikwano gye nejogera nze omuzendalo bagompisaako kati munoonyereze ku ntambi Shalumu Zubeda oba Jekinizi gwe yabadde agamba oba Sendi naye Kasuku alina emikwano mingi naye engeri gye yayogeddemu gino mikwano gye gyatambula nagyo be yabadde alabika Jekinizi ne Sendi gwe yabadde agamba kwaba ababiri yati mikwano gye mulimu omusiyazi temugenda nnyo wala alabika yadde agamba those two oba yadde agamba Jaden anadda n'atubuulira my brother naye nalabye yanze siri mukwano gwa Kasuku singa yagaye nti kwanze am his brother siyagaye nti mu babulaza be mulimu musiyazi awo junior we mwandinteereddemu naye mu bafriends sikyali nze maze emyaka 2 nga soogera na Kasuku 2 years now era bwe musanga mukubo muyitako naye bwansanga mpitako tetwebuuza nze ne Kasuku tetwebuuza buli asanga munne nga amuyitako nakamusanga emirundi 2 nomusaa ku Serena ne muyitako wano etwagende ekisoze wa president era buli omu yali ku bibi munange mpalanira ddala wala nakundi musaayi joni yampalana kyeneemanyiiko mpalanira ddala nze joni yamukuwalana nze osobola n'okungula nenkuwalanirako nze kyeneemanyiiko mpalana so ku mikwano gye Jekinizi Sendi oyo abadde agamba MC Meya oyo abadde agamba Ntambi oba Salumu Kasuku ayinza okuyadde agamba gundi Kazibwe Kapo oba Sira Price Junior naawe oli musiyazi amabina gange gwabadde wagampola ndeka bagasabule ndabi ono naye anesirwaza mbu Junior naawe oli musiyazi amabina gange nyoko yabadde yagampola kati galeke bagasabula ogalumirirwako ki nga amazi temuteekanga moyo blackmail wammwe namukoowako wadda mu blackmail nze abantu wano mwamulowooza ffe tubatyambu ffe twabikoowako webyo mbono musiyazi simanyi ono omubbi abeere ebyo singa siri byabadde atandise bulunoke musiyazi amatako gage it is bums yomwaffe kubimukwatako kati obuyambi bw'omwana n'obusiyazi bukwataganirawa ane mu blackmail nze abantu tukooye oluvaawo pasita siba pasita Kayanja musiyazi ye Kayanja gwe mutavaako mwabaki basiyaga balonda bulonzi akwata bakwate ane muwayiriza pasita Kayanja
babeereta ku kyaki yebe mugati asiyaga bakwata lwampaka. If the man of God omusajja okuva we nazaalibwa mubeera ku Pastor Kayanja mumuwaayiriza. Musajja mumuwaayiriza buli kiseera ne muteeka wagabozi ne mugula abavubuka bawaayiriza omusajja babasanga wa maka gaabwe. Ndabeera nabo baba batimye ssente. Leave the man of God.